Salako bamuzeeyo okusalako kitegeeza kutukyalira kuba bayinza okugamba abadde atya ono so ateranga otusalako tunyumyamu. Muzeeyi Nsereko ono nakolako naye nali ku UBC yali alina show gye yali akola 29-2010 nange nina show endala gye nkola n'okusoma amawulire, so we were workmates. Waliwo gwe nakigambye naga naye ebyaddala olina emyaka emeka nkyali naye twakolanga naye tumulabanga mukadde waffe Muhammad Nsereko aba NRM, mulimu aba Independence, mulimu aba of course NUP, FDC, ndabye ababaka bangi newankubadde ng'endowooza tezigatta naye waliwo ensonga ezimu nga zitugatta netubeera kimu. Era nsaba tuleme kulinda nnyimbe nga zino oba kufiirwa okugatta ebirowoozo naddala ensonga eziruma bannayuganda. Nze nkyogerako nnyo nti ensonga eziruma bannayuganda ffenna zituluma. Juzi nga nyanjulwa mu palamenti nagamba nti obuvunaanyizibwa obwange ne ttiimu gye nkolagana nayo kulondoola mirimu gya gavumenti giteekako kazito kukola kituufu. Ne ngamba bannange aba NRM nti gudo omulimu actually namwe mulina okuneegattako, kubanga bwe tulondoola ne tugamba nti kaakati ono abbye ssente za gavumenti, ssente y'omusolo akwatibwe, munnange n'aba NRM kirina okubakwatako. Si weewaawo nti service delivery bwe batetuuka mu bantu ffenna kitukwatako. So kansubire nti kino kinaatuwa ekifaananyi okusigala nga tutambula bwe tuti. Twagala okusaasira Honorable Nsereko. Nafunye akasimu okuva ew'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era taliiwo naye yaŋŋambye saasire nnyo Nsereko. Nsereko noono n'eddoboozi eriyimba naye emyaka egyo egyayita oba jasi yeye akekemamuko oba nga agegeenya naye bayimba bonna. So oluganda olwo weeruli, era yagambye bwanaakomawo oba oli awo jafuna chansi abongeko ku kyaliwe amusaasire obulungi. Era oba oli awo ojja kubaawo engeri y'okutereeratereeramukko. Munaye wabeerawo obuntuntu obutwawula ne tusojjagana naki, naye nga ate oluganda luzze lubeerawo nnyo. Naye oba oli awo kijja kubeerawo. Tusaba Mungu kadde waffe amuwumuze mirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Yazaala abaana abamu n'ababatiza abalala n'abasiramula. Kyova olaba Nsereko akwata kiri Muhammad, nze ne nkwata wingi eno. Kati salamu osobola ogitoola mu ngeri eyange. Mwannyinaze Nambooze agerageza okuyigiriza jjajjawe kunuusa bugolo, ate nga takwatanga ku mugomba. Bakadde bange abakulembeddwa mukadde waffe Supreme Mufti ow'ekitiibwa Katikkiro, muganda wange ate mukama waffe mu Parliament Right Honorable Ssenyonyi naffe. Ekyo kyensaba buli ali wano tulekeraawo okwekiina, okunyoomagana, naye okufuna ekifaananyi ekigazi nti eggwanga litubanja abakadde ffe bataasobodde kukola, naye ekikulu kye baaleseewo nti eggwanga weeriri naye liriibwa omugoyo, liriibwa evumbike, empogola, tulitaase nga terina bakufuuka muyonga. Mukadde waffe Kyala Joyce baagala naye wano bali. Munzikirize mbanjulire omubaka w'e Mawokota omukulu Hildaman Kiyaga naye wali wano. Njagala okwanjula omubaka eya ga mitwalo 5 okuva ewa Dr. Kanokiza Besigye. Sebo mukulu Nsereko, esimu eyo gy'olabye ndiko Dr. akutumidde nnyo naye nemeddwa okubuuka wano gikutuuseeko. Naye era nga bwe nkutte ziri eza KCCA na zino eza Dr. Besigye nzirina ng'omwana eno omuwala sayidi eno kyawe. Munsikirize mbanjulire omubaka omulala naye Honorable Mwami Bakireke Mukasa. Oyo mwami amuwasa tumukubireko mu ngalo.
mbadde nja kuba nkoze bubi obutamwanjula mwami Bakireke mukodomi wa wano akiikiridde abako bonna naye gye bali eyo bangi wano maama wange ate era yakola nnyo ne omugenzi taata ate minisita waffe wa ICT yatudde Misa Kabanda minisita w'e Kampala yatuddeeyo naye era esebu njagala okukozesa obuvunaanyizibwa obwampeereddwa eno tugenda mu ba ministers kubanga taata gwe tuziika abadde musajja mugazi nnyo kakati nga tetunagenda mu ba ministers okuyita akiikiridde sipiika wa parliament ow'ekitiibwa Abdul Katuntu atuuse obubaka bwaffe